Kyaddaaki bannakatemba wamu ne bakazanyiikirizi bamaze ne bafuna ku ssanyu nga kino kiddiridde ekifo kyabwe mwe babadde bakakkalabiza ng'emirimu gyabwe ekya Royal Theatre ekyali kyaggalibwa era n'ebintu byamu ne bimenyebwa bawannyondo ba kkooti kizzeemu ne kibaweebwa ku biragiro bya kkooti. Abaartisiti bonna omulanga ku Saturday tugenda kubeera wano ne baatisiti bonna nga beddiza ekintu kyabwe. Aba artisiti ba Uganda bagenda kubeera wano. Akulira kifo kya Royal Theatre kino era nga ye mubaka wa Lubaga South Katolo Bwama yawera okugenda mu kkooti ng'ebintu bimenyeddwa era leero yatwanjulidde obumu ku bwanguzi obutuukiddwako mu musango gwe yawawaabire yabafulumiza ebintu. Tugenda kukizaawo waivu oba ayagala oba tayagala oba kkooti yatubadde ki mandate tugenda kukizaawo era egenda kuddawo ye amagezi ge tumuwa kukakkana n'ayogera sente z'ettaka z'ayagala ne tuzimuwa. Katolo Bwama agamba nti okulagira kwa kkooti kwe yawa okumenya ebintu bye kwali mu bukyamu era n'ategeeza nga bw'akyalwana okulaba nga enkola y'amateeka wano mu ggwanga eruŋŋamizibwa. Kati oda gye bayita site kiba kitegeeza nti ebintu byonna mubizzeemu mu theatre nga bwe byalimu kkooti eddemu ate eraga ensala yaayo ki endala. Tukyalwana okulaba nga amazima n'obwenkanya mu ggwanga muno bibeerawo kubanga abagagga balina ekintu kye beefudde nti abaavu tebajja kubeerako na kintu kyonna kyonna kyabwe. Ono agamba nti ekifo kino baakifuna ku liizi ey'emyaka 2 era nga kati wakayitawo emyaka 5 gyokka n'olwekyo talaba nsonga lwaki omwami Twaha Gwaivu yalina okwonoona ebintu bye n'ategeeza nga bw'agenda okweyongerayo asobole okuliyirirwa. Wano walabiddwawo ne mutabani w'omugagga Gwaivu amanyikiddwa nga Adamu ng'ono avunaana omubaka Katolo Bwama okumubbira ebintu bye wabula kato ebintu bino byonna abyegaanye. Ensi yonna yonna empulidde togenda kuddayo kufuna ssanyu mu nsi muno olw'enkwezo n'ebintu byonna bye badde okola obadde organizinga baatisiti bajje batwala ekintu kyaffe bw'okimanyisa n'emmeka ze twateekawo okimanyi mukama wo ye Gwaivu ogenda kukyogera ku poliisi ogenda kukutumulira ebintu byaffe. Gwaivu wano yenanyini wano Gwaivu yenanyini ttaka lino. Luvannyuma poliisi ekutte Adamu ono era n'atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi ya Old Kampala gy'anaaweerwa n'embeera n'emisango egy'obubbi. Wabula nga woolabira bino ekifo kya Royal Theatre kikuumibwa butiribiri. Godfrey Alinaitwe B24 emitwe 10. Poliisi essaawa yonna ekukimakatwa bw'egenda kukulaga bano kubagenda okulabira nti omuntu bw'abeeranga ne omunne ne yeefuula omugezi n'abeera ow'enkwe n'abeera owaki ategeera ensi bwe kigenda togenda kuddayo kufuna ssanyu mu bulamu bwo.